Kubanga okuva ku Mwoleso gye twali tukola emabega guno omwoleso gwa njawulo nti mulimu n'okusomesa abantu ebyokukola ate bw'omala basomesa ebyokukola ne bajja ne babiraba ebikoleddwa n'olwekyo ekyo kintu kya njawulo nnyo ku kintu ekikolagalagala n'emyoleso wano mu Uganda. Ndabye omuntu kyayita common sense business ng'osobola okukola omulimu ng'osinziira mu mbeera yo w'oli ate n'ofunamu. Kikulu nnyo okuba nti akatale k'ennoonya ke kaluwa. Ndabye omwami alina stove ekyaginga amasimu ekozesa enku. Omuntu ng'akozesa ekirungo kino enkoko y'ennyama kigitwalira bw'ebanga yakulya ng'ogyagala kilo 2 wiiki 6 enkoko yeewezezza kilo 2. Ate bano abatunda enkoko entonotono ez'okwokya ku masigiri wiiki 4 batulaze ebintu bye tubadde tetusuubira kuba nti nno mu nsi gyebiri naye byonna tubirabidde mu Mwoleso wano ogwa CBS PEWOSA. Okwongera okulaba nti tuyiga tugabana amagezi oba tubiteeka maka gaffe abantu basobole okumanya nti Uganda egenda mu maaso ate n'Obwakabaka ekintu kino kye bwasobodde okutandikawo okubanga kigenda nakyo mu maaso.